ebigenda maaso mu nsi obiraba oba obissaako ebirowoozo entalo musisi kawumpuli tolowooza nti birina kye biranga okimanyi nti bayibuli yalagula dda ku buli kintu ekigenda maaso wansi w'enjuba puroguramu manya ebiro teweetaaga kugisubwa tuula tuyige omulungi mukwana tulaba ku 3ABN kantwala omukisa guno okubuuzaako mu linnya egganzi lya mukama waffe Yesu Kristo mwebaza olw'obukuumi bwakuwadde yeebale kulabirira buno bwe bunnabbi obw'essuubi mu pulogulaamu yaffe manya ebiro nange Yonasaani Matovu tweyongeddeyo ate ne we twakoma juuzi nga tuli mu kwetegereza emiramu egy'enjawulo mu bunnabbi buno obw'essuubi njala okujjukiza mukwano nti lesoni yaffe beera nayo lesoni zino kuba tuukirira bekikwatako aba Vento Media bakuwe lesoni zino gy'onaakoma ozijjuza ogenda kwefunira emikisa egy'okuba ng'ofuna kye tuyita Amazing Facts Bible School Diploma. Eno gye tulina olwaleero namba 11 eriko omutego gamba nti is the devil in charge of hell? Sitaani yali mitambo gya Geyeena. Okay. Ate ebisingawo ku bye tuli mu kuyiga osobisanga ku www.revelationsofprophecy.com gwagala okumanya ebisingawo my friend. Ate teweerabira tosaanye kusubwa mu maaso awo tugenda kukuleetera kye tuyita amadaala 3 kwe twambukira mu ggulu. Amadaala 3 kwe twambukira mu ggulu geegaliwa amadaala ago 3 tosubwa mu maaso awo. Lindirira sitaani mu luwummula obadde okimanyi nti sitaani agenda kugendako mu luwummula olukake. Njala bbawa ne homework wange awo omulimu ogw'okusoma guli mu kitabo kyakubikula Sula 20 genda osome tujja kuba tugyetegereza nnyo. Okusimatukambira ebyenkomero kunaaba kutya obadde okimanyi nti ojja kwetaaga omubiri omugumu n'obwongo obwogiwavu bino byonna obyetaaga so tosubwa okuzuula ebisingawo kusimatuka mbiro bino by'enkomerero. Negattako mukwano tuwombeeke tuweeyo okusaba aye tubeere nga tutandika obubaka bwaffe obw'olwaleero. Katonda omuyinza w'ebintu byonna mpaayo obulamu bwange gy'oli. Ssebo kitange mpaayo ebirowoozo byange gy'oli. Mpaayo omutima gwange ne nkusaba onkozese okulaba ng'obubaka buno butegerekeka eri mikwano gyange bagenda okubuwuliriza. Ku luuyi olwa Mukama nsabira n'emikwano gyange abali mu kulaba essaawa zino bawa amaanyi bawa amagezi bikula kutegeera kwabwe basobole okutegeera obubaka bwe tugenda okutunuulira mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amiina. Olwaleero nga bwe nze mbasuubiza mikwano gyange tulina ekibuuzo ekinene ekigamba nti Geyeena eri mu kwaka. Gwe mulama gwe tugenda okuba nga tutunuulira olwaleero era nga tugenda tutunula kye tuyita okubikkulirwa kw'ennyanja ey'omuliro n'ekibiriiti. Kandandike n'emi ku byafaayo ebisinze okukwata abantu mu Babiro mu myaka egiyisaawo mu ggwanga erya Russia. Abasajja baasalawo bagende basime ekimu ku binnya ebikyasinzeyo obuwanvu ku nsi kuno mu mambuka ag'obugwanjuba obwa Russia. Era munnange mu kusima ennyo baasima ekinnya ekikka wansi mita omutwalo mulamba mu 2262 nga ze kilomita 12 kulinga kuva Kampala paka Gayaza. Ekinnya kino kye baasima bakwata emizindaalo ne bagiteekayo wansi era mu kuteeka emizindaalo gino wansi bagenda okuwulira ng'eriyo abakaaba abadaaga woowe kwegambe bazirananga kungi era kye balowooza kyali ki nti mu kyamazima oluzzi luno lugenda mu Geyeena. So kati endowooze tetandikidde ku bano abali mu Russia eriyo n'abantu bangi abalowooza era abagamba nti ekituufu kiri nti Geyeena essaawa zino egenda maaso n'okwaka. Tugenda kuba tuzuula ebisingawo ku nsonga eno olwaleero. Ddala ekinnya ekyo ekiwanvu ekyasimwa mu Russia ne kikka wansi kilomita 12 kyali kyolekera mu Geyeena eri wansi eyo eri mu kwaka. Abafa bagendeyo wansi eyo bali mu kwaka.
topiki eno yesinga okuba ng'eyokya mu bayibuli naye nga tetunaba kugigenda munda kansooke mmala okukola disclaimer. Twetaaga tutegere Katonda gwe tusinza yaani. Katonda yakola eggulu n'ensi, Katonda wa bayibuli. Twagala tusooke tumwetegerezeemu katono, kubanga Yokaana ekisooka essula 4 olunyolo 8 lugamba nti Katonda kwagala. Ekireeta ekibuuzo ekinene nti ddala Katonda kwagala. Ekyokubiri, Katonda ono okwagala oba ajjudde okwagala agenda lumu kusaanyawo abantu mu Geyeena. Ekyokuyiga ku Geyeena kiyinza okutubikkulira Katonda ajjudde okwagala n'ebibuuzo ebifaanana bwe bityo. Kwegamba Katonda lumu alikinya abajeemu mu Geyeena emirembe egitaliggwaawo, ebimu ku bibuuzo abantu bye beebuuza. By the way, nga tweyongerayo, ekimu ku bintu Sitaani by'akyasinze okukozesanga omukutu okubuzaabuza ensi n'okulimbalimba abantu n'okukuumira abantu mu ntiisa. Ekyokuyiga ekimu ku ebyo byakozesezza kyekyokuyiga kino ekyogera ku mulamwa gwa Geyeena. Era nze nziramu ekibuuzo, omulamwa gwa Geyeena gutwoleka Katonda ow'okwagala n'obwenkanya nga bwe tugenda okuzuula. Kubanga Sitaani ye ayagala asiige Katonda enziro, alage abantu nti Katonda oli mutemu, acunya bucunya n'ebiringa ebyo. Kino kyakuyiga kyeŋŋambye kyakozesezza okwagala okusiiga enziro Katonda. Katwetegereze ekyokuyiga kya Geyeena kino, kubanga kigenda kutuwuniikiriza. Enjigiriza enkulu okwetooloola ensi yonna mu kisaawe eky'ebyeddiini ezogera ku Geyeena, abamu bayigiriza nti Geyeena kwe kutulugunyizibwa okutakoma, unending torture or torment. So nga ku luuyi olulala era nabo bava mu basinzira mu bayibuli bagamba nti okusaanyizaawo nti Geyeena kwe kusaanyizaawo ddala ekibi Sitaani n'abajeemu bonna. Kati olaba nga endowooza zino mu butuufu za njawulo. Sina kuba za njawulo wabula zeekontana. Ate teweerabira bayibuli nga y'ekigambo kya Katonda tekyekontana. Ekitegeeza ffe ng'abantu tulina okwekebejja mu byawandiikibwa tutegeere ddala bayibuli yo kikyegamba. Bwe ziba nga enjigiriza zino ebbiri zeekontana, then what's the truth? Ku nsonga eno ya Geyeena, kasooke tutunulire ekigambo nga kyo, katunulire Geyeena mu bayibuli nga bweyogerwako. Let's define the word hell. Emirundi 54 mu bayibuli tulaba ekigambo kino Geyeena. Mu Lwebbulaniya kiri Sheol, ate mu Luyonaani kiri Hades wali mu Lugereki. Emirundi 42 mu bayibuli ekigambo kino Sheol oba Geyeena kitegeeza magombe. Tekitegeeza wali mu kifo kiri ekirimu omuliro. Kankwe ku byokulabirako kati nga Yobu essula 17 olunyolo 13 luga nti bwe nsuubira amagombe Sheol okuba ennyumba yange, obanga neeyaliridde ekitanda kyange mu kizikiza, emagombe. Alaga kyawo nti Sheol wogenda okisanga ekitegeeza kyetutera okuvunula nga Geyeena tekigenda tegeeza kifo kirimu muliro. Emirundi 42 kitegeeza ekifo okitegeeza amagombe. Kankuweyo ekyokulabirako ekira wano kati ŋŋenzeeko ate mu ndagaano empya. Bakolinso ekisooka essuula 15 olunyolo 55 lugamba nti gwe okufa okulumako okuwangulako kuli luuyiwa gwa magombe Hedizi, okulumako kuli luuyiwa. Okulaga ki? Sheol oba Hedizi ffe gye twandirowoozezza nga Geyeena emirundi 42 kitegeeza ekifo, kitegeeza amagombe. So nga ate emirundi 12 kitegeeza kifo ekirimu omuliro ogwaka. Ekituleta ku bibuuzo bisatu ebikulu nga tugenda okwetegereza ensonga eno ya Geyeena. Era ebibuuzo bino bisatu singa tubiddibwamu bulungi nnyo kigenda kuba kituyambye obutalimbibwa ku bayibuli kyeyigiriza ku muliro gwa Geyeena. Era obubaka bwe tunaafunawo bugenda kutuyambako okutegerera ddala Katonda ow'amazima, Katonda omwagalwa, ajjudde ekisa n'okusaasira ddala ddala yaliwa. Ekibuuzo ekisooka ku Geyeena, ddi omuliro gwa Geyeena lwe gulyokya? Ekyo kimu. Ekyokubiri, wa omuliro gwa Geyeena gye gulyokera? So nga ekibuuzo ekirala ekyokusatu nga nakyo kikulu, gugenda kumala bbanga ki? Singa tuddamu ebibuuzo ebyo bisatu tugenda kubanga ekyamazima tutegedde bulungi nnyo bayibuli kiki kyeyigiriza ku muliro gwa Geyeena. Mu bwangu obw'ekitalo katandikire ku kibuuzo kino ekigambye nti ddi omuliro gwa Geyeena lwe guli okya?
guli yokya ddi, guli akaddi. Nagambye ddamu balowooza nti omuliro gwa Geyeena guli mu kwaka essaawa zino. Era abasajja nga Kayini abakulungudde emyaka nga 50 n'okusoba, kirowoozebwa nti kati bambi wabula guba babudde. Kwegamba gukyayaka, teguli yaka mirembe na mirembe, teguzikira. Kati twagala okuddibwamu kuva mu Bayibuli. Omuliro gwa Geyeena gugenda kwaka ddi? Kituufu bannaddiini abamu kye bagamba nti guli mu kwaka, oba bannaddiini abamu bazimbidde ku musenyu ku ndowooza zaabwe. Katulabe Yesu Kristo omwana wa Katonda ye ki kyayigiriza. Matayo sura 13 olunyirwa 1 ku 3. Bayibuli eyogera ku lugero luno Yesu Kristo lwe yagera olw'omulimi eyasiga ensigo ennungi mu nnimiro. Bayibuli eraga bulungi nnyo nti mu kiro omulabe n'ajja, bwe yajja n'asigamu ensigo ate embi oba eŋŋaano embi mu nnimiro. Kati bwe zikula okusinziira ku bwino byonna byakulira wamu, bagenda okubirengera. Oluvannyuma nnyo ne babuuza nti wayi mukama ffe tukole tutya? Tukulemu? Ko mukama w'ennimiro, temukikola, temubyawula, mubireke bikulire wamu okutuuka ku makungula. Oluvannyuma abayigiriza bano babuuza Yesu Kristo nga baagala bategerere ddala amakulu ag'olugero luno. Yesu Kristo bw'aba abategeeza amakulu yabaddamu ki? Yesu kaŋŋende ku lunyiriri luno olw'amakumi 40 otuuka ku 42 mu Matayo sura 13 owulire ebigambo bya Yesu Kristo. Yesu agamba enti kale ng'eŋŋaano ey'omu nsiko bwekuŋŋaanyizibwa n'eyokebwa mu muliro, bwe kityo bwe kiriba ku nkomerero y'ensi. Bwe kityo bwe kigenda okuba ku nkomerero y'ensi. Kye kigenda okubaawo, omwana w'omuntu alituma bamalayika be, agenda kutuma bamalayika be bakole ki? Yawuleze bulungi nnyo mukwano gwange wano we tutuuse. Agamba nti omwana w'omuntu agenda kutuma bamalayika be. Tuli mu kwetegereza bulungi nnyo bwino ono mu lunyiriri olwanama olumu, katwongere okulwetegereza. Omwana w'omuntu alituma bamalayika be nabo balijjamu mu bwakabaka bwe ebintu byonna ebisittaza. N'abo abakola obubi balikola ki ekiddako ku lunaku luno olw'enkomerero y'ensi? Ekigenda okuddira kye kino, balibasuula luddawa? Mu kikoomi eky'omuliro mwe muliba okukaaba amaziga n'okuluma obujiji. Ku nkomerero y'ensi sekimu ku bye twagala okusooka okwasanguza mu linnya erya Yesu Kristo mu kigambo kye Bayibuli nti ekyamazima omuliro gwa Geyeena essaawa zino teguli mu kwaka. Okusinziira ku Yesu Kristo omuliro gwa Geyeena gugenda kwaka ku nkomerero ya nsi. Hell of fire is going to burn at the end of the world. Kanyongereko wano okunyweza ensonga. Kale ng'eŋŋaano ey'omu nsiko olwanamu 2 bwekuŋŋaanyizibwa n'eyokebwa mu muliro, bwe kityo bwe kiriba ku nkomerero y'ensi. Ng'omulimi bw'akuŋŋaanya byakuŋŋaanyizza n'abiteeka mu miganda n'akumako omuliro. Jesus is saying, naye ku nkomerero y'ensi byonna ebyesittaza, abakola obujeemu, abali b'enguzi, etwala ekyokulabirako ekyababbi b'ettaka, abo bonna bwe bateenenya ku nkomerero y'ensi bagenda kwaka muliro bagenda kwokebwa mu muliro ogwa Geyeena. Okunyweza obulungi ensonga eno, Matayo 13:49 n'olwa50, Bayibuli ega nti bwe kityo bwe kiriba, kankiddemu mukwano gwange, bwe kityo bwe kiriba ku nkomerero y'ensi. Bamalayika balijja balyawulamu abantu ababi mu batuukirivu. Ku nkomerero y'ensi Kristo ayongera okinyweza nti omuliro gwa Geyeena bwe lugenda okwaka. Teguli mu kwaka kati, era ekibuuzo kyaffe tubadde twebuuza nti ddi omuliro gwa Geyeena lugenda okwaka. Ekyokuddamu ekyangu ennyo kiri nti omuliro gwa Geyeena gugenda kwaka ku nkomerero ya nsi. Awo nno ne wajja ekibuuzo ekinene. Okusinziira ku Bayibuli kyegamba, kati abajeemu oba ababi bali ludda wa? Bali mu purigatori? Where are they? Kuba kati wali n'akafo ka purigatori akukoogerwako, bangi nnyo abakaabira eyo okusinziira ku ndowooza eyo. Kalinga it's kind of ye nkiyite ntya,
It's not a picnic by the way. Teritolambulayo bulambuzi. Kusinzira ku bannyonnyozi. Pagatole. Okukaba kuli eri nti kwegamba you are paged on ebibyo babikujjako ng'otuuse eyo. So twagala okwebuuza ekibuuzo ddala abajeemu bwe bafa bali ludda kubanga Bayibuli eraze bulungi nti bali mu Geyeena kuba Geyeena teri mu kwaka. So question, where are they? Katulire Yesu Kristo kyagamba amaze otutegeeza nti kugenda kwaka ku nkomerero ya nsi. Nekino yena nakyajja kiddamu. Yokaana sura 5 olunya lwa 28 n'olwa 29 Bayibuli egamba temwewuunye ekyo kubanga ekiseera kijja bonna abali mu ntaana lwe baliwulira eddoboozi lye ne bavaamu abo abaakola ebirungi balizuukirira obulamu n'abo abaakolanga ebitasaana balizuukirira omusango. Very obvious. Abajeemu bagenda kuzuukirira omusango nga bamaze olubazi bwe bazuukirira omusango gumaze okubaawo omuliro gwa Geyeena kibeere ekibonerezo gye bali ekigenda okubafuula evvu. So bali luddawo essaawa zino mu ntaana. Neebaza Mukama okutuyamba okuddamu ekibuuzo ekyo obulungi. Ddi omuliro gwa Geyeena lwe gugenda okwaka? Gugenda kwaka ku nkomerero ya nsi oluvannyuma lw'okuzuukirako omusango. That is second resurrection. Era ekibuuzo bwe kibuuzibwa nti bantu bameka ab'omuliro gwa Geyeena essaawa zino tugambirawo nti eyo zero. Teri n'omu ali mu kwaka mu Geyeena ate wadde purgatory okusinziira ku Yesu Kristo. Fact purgatory teri mu Bayibuli. Eyo ndowooza y'abantu. Oyo kye tuyita amazima ago ga Bayibuli. Obulombolombo ye ndowooza y'abantu. Yesu yagamba nti mutera mukwata obulombolombo ne mussa ku bbali amateeka ga Katonda. Bw'osoma Makka essula 7 olunya olw'omukaaga tuka ku lw'omwenda. Eno ekintu kino bannaddiini bangi bakikola era beetaaga okkikomya. Weetaagisa okubaawo okwenenya ku nsonga eno kubanga bw'oyigiriza purgatory Bayibuli gyetayogerako. Kati weebuuze gw'ogijjewa mu ndowooza z'abantu ezaagunjibwawo. Naye nga yo Bayibuli ekugambye nti omuliro gwa Geyeena gugenda kwaka ku nkomerero y'ensi okusinziira kwani? Ku Yesu Kristo. Essaawa zino teri muntu n'omu ali mu kwaka omuliro gwa Geyeena. Fakiti kiri ekinnya kyebaga nti oluzzi olugenda mu Geyeena eri mu Russia. Ebyo byonna bya kiyaaye Sitaani yabikola. Kubikkula essula 16 olunya olw'14 lugamba kubanga egyo gye mizimu gy'abalubaale egikola obubonero. Ne batandika okwekaabya dayimoni ezikaabireyo wansi nga zaagala omatiza abantu ebintu ebikontana ne Yesu kye yayigiriza. Yawako juzi wano waliwo abaabo obujulizi 20 minutes in hell. Bwe ddakiika 23 nabadde mu Geyeena nasanzeyo abali mu kwaka nga bonna bafaanana nga kivuuvu. Katabona kasoma juzi. Naye ebyo byonna okwolesebwa okwo abantu kwe bafuna mbu waliyo Geyeena eri mu kwaka. Those are simple byamagero bya Sitaani kubanga gye mizimu gy'abalubaale egikola obubonero. Tebizimbiddwa mu Bayibuli. Obola mukwano gwange oyagala okuwona okulimbibwa Sitaani. Mukwano gwange atulaba oyagala okuwona okulimbibwa Sitaani. Kakasa nti byokkiriza obizimbidde ku Bayibuli kyeyigiriza so si ku gundi yalabye. Ne Sitaani alabisa. Ndio omuliro gwa Geyeena lugenda okwaka. Gugenda kwaka ku nkomerero ya nsi. Question 2. Kati waje gugenda okwakira tukitegedde gugenda kwaka ku nkomerero ya nsi. Era banaye twagala okwebaza Mukama waffe kubanga tubikkulidde amazima gano. Agatubikkulidde. Kati ddi omuliro gwa Geyeena gugenda kwakira ludda wa? Nga tuddamu ekibuuzo ekyo ekyokubiri nyala kutandikira ku lunyiriri oluli mu kitabo kya Kubikkulirwa essula 21 olunya olwa 28. Manyi abantu beebuuza nnyo naye baani abagenda okwaka muliro gwa Geyeena? Bw'obanga oli Kristiano weetaaga okwenenya. Naye abati abo be bawulira amazima ne baga wayi gundi anandaba atya? N'abatakkiriza abo babigaana bugaanyi. Nedda. N'abagwagwa n'abasi abo batemu n'abenzi n'abalogo n'abasinza ebifaananyi n'abalimba bonna omugabo gwabwe gulibeera mu nnyanja eyaka n'omuliro n'ekibiiti. Kwe kufa okwokubiri. Omuliro gwa Geyeena Bayibuli eguyita kufa okwokubiri. Kitegeeza ki? Kufa okwokubiri kubaawo nga wabaddewo okubeera omulamu omulundi ogwokubiri. Era ababi be bagenda okufa okwokubiri.
kano kabonero akongera n'okulaga ki right now teri muntu ali mu kwaka muliro gwa Geyeena kubanga kuno okufa abantu kwe bafa kufa kusooka okufa okwokubiri kujja ddi nga bazzeemu ne babeera abalamu. I'm trying to emphasize the point. Ekibuuzo bwe kiba nga kiri bwe kityo tebagenda kusooka bave mu ntaana wabeewo omusango oluvannyuma baweebwa ekibonero ekyokwaka muliro nga Bayibuli ekitumye okufa okwokubiri that is bagenda kufa mirembe gyonna teri kuzuukira. So tubuuza ekibuuzo nti Bayibuli etubikkulira wa ababi gye balibeera nga bazuukizibwa era nga bakangavvulwa okufa okwokubiri. Neebaza Katonda bannange olw'obubaka obuli mu kubikkulira essuula 2 olunya olw'omusanvu otuuka ku lw'omwenda. Bayibuli egamba nti awo emyaka egyo 1000 bwe giriggwa tugenda gisomako mu maaso awo Sitaani n'alyoka asumululwa mu kkomera lye. Bw'asumululwa kye kiddako era aligenda okulimba amawanga ag'omu nsonda ennya ez'ensi Gogi ne Magogi okubakuŋŋaanya ku lutalo omuwendo gwabwe ng'omusenyu gw'ennyanja. Bali ku luddawa bali ku nsonda nnya ez'omu nsi era ne balinnya ku bugazi obw'ensi ne bazingiza olusiisira w'abatukuvu n'ekibuga ekyagalwa omuliro ne gukka okuva mu ggulu ne gubookya. Kanyweze ensonga eno Sitaani aligenda okulimba amawanga gonna amawanga ag'omu nsonda ennya ez'ensi ne balinnya ku bugazi bw'ensi omuliro ne gukka okuva mu ggulu ne gubookya gubasanga luddawa ku nsi kuno. Ku nsi kwe gubasanga fire comes down from God ne gubookya naye nga gubookya gutya gubasanze luddawa wano we tuli ku nsi. So muliro gwagenda kwakira wano ku nsi ensonga eraleka kasa lwaki teguli mu kwaka kati kuba singa gubadde guli mu kwaka kati gwandibadde gwaka wano era tetwandibadde na mirembe. Ekyamazima kindi singa twaggwawo dda kubanga gugenda kufuula buli kye gusanze vu nga bwe tugenda okuzuula mu maaso awo. So bwino manya buno bwe bunnabbi obw'essuubi tuli mu kwetegereza bwino. Kati nina kya kinjala okunyweza wano oba kiraba gukka kuva mu ggulu ewa Katonda teguli eyo wansi ng'eri Abarasha gye balowoozezza mu bugwanjuba bwa Russia gye balowooza nti guli eyo wansi bakaaba. No, fire comes down from heaven okulaga nti guli mu kwaka kati. Kati bw'obanga gw'ogamba nti guli mu kwaka olinga agamba nti guli mu ggulu. Ekirala bw'obanga ogamba nti guli mu kwaka olinga agamba nti ffe wano we tuli si kwe ku nsi kuba Bayibuli egamba nti buli gugenda gwakira wano ku nsi. Era ye Yokaana bw'aba alengera mu kwolesebwa ne Peetero balabanga ensi yonna egenda kufuuka ennyanja ey'omuliro. Ennyanja ey'omuliro omanyi mu kusooka waaliwo amataba. Bw'osomera mu Peetero ekyokubiri essula 3 olw'omukaaga n'olw'omusanvu ensi ey'edda amazzi kye gaava gagisaanyawo n'ezikirira. Ensi yonna yabuutikirwa amazzi full swing. Amazzi gajjula ensi yonna. Let me tell you something. Amazzi nga gajjudde ensi yonna tewali n'omu yasimatuka okugyako eyali munda mu lyato. But ayaweya olunya olw'omusanvu nga luga nti naye eggulu eryakaakano n'ensi kwe tuwangaalira kati netwemazaamu olw'ekigambo ekyo biterekeddwa omuliro. Ku luno tegagenda kuba mazzi, ku luno omuliro a flood of fire gagenda kuba mataba ga muliro nga bikuumibwa okutuusa ku lunaku olw'omusango n'okuzikirira kw'abantu abatatya Katonda abajeemu. Omuliro kugenda okwaka ku nsi kuno kwe gugenda okwakira. Mukwano gwange okiraba ensi eterekeddwa omuliro okulaga ki teguli mu kwaka ssaawa zino abo bonna bubonero okulaga ki enti endowooza egamba nti oyolekera mu Geyeena eyo ya bulimba kukubira abantu mu bunkenke kubaagazisa kuwaayo byabwe nti bw'onaabiwaayo tujja kusabira eno oveeyo. No way, obufere. Amazima gagambye gatya olw'ekigambo ekyo biterekeddwa omuliro. Naye olunaku lwa Mukama waffe lulijjanga mubbi eggulu eririvaawo n'okuwuuma okunene n'ebintu eby'obuwangwa birisaanuuka olw'okwokebwa okungi n'ensi n'ebikolwa ebigirimu birisirika.
Era Peetero kyava abuuza ekibuuzo nti ebyo byonna nga bwe bigenda okusaanuuka bwe bityo mugwanidde kubeeranga mutya mu mpisa entukuvu n'okutyanga Katonda. Ddala ddala bw'olowooza ku nsi bw'egenda okufuuka ennyanja ey'omuliro olina kweyisa otya? Olina kweyisa otya? Nga musuubi era nga mwegomba nnyo olunaku lwa Katonda okutuuka. Olisaanuusa eggulu nga lyokebwa n'ebintu eby'obuwangwa nga bisebengerera olw'ebbugumu eringi. Buli Bayibuli bwegambye nti eggulu nga lyokebwa n'ebintu olw'ebbugumu eringi. That is this atmospheric heaven. Eggulu lyonna litulengera starry heavens. Wonna global warming gyayonoonye yonna wagenda kwokebwa Katonda alongoose ensi n'omuliro. Yola bannange ensi tekwemazaamu mukwano. Sooka opoozinge otegeere Katonda akwagala kikyayagala otegeere era kikyakwagaza okukola kubanga ekyo mwemuli safety. Naye omuntu alagajjalidde okuwulira Katonda kyamwagaza n'ayagala agoberere okweyiiya n'okweyimirizaawo mu nsi muno funa obugaga. Of course sigaana nti tulina okubeera abakozi. I'm not ruling out that fact. But olina okumanya focus y'omukristaayo w'amazima eri ludda wa. Oteekeddwa kubanga otunudde wa Katonda gy'atunudde. Katonda ali mu kutulaga nti ekiseera kijja ensi eno kwe tuli bwegenda okubengeya eggulu n'ensi. Eririwo kaakano biterekeddwa omuliro mu ggulu era kugenda kwaka ddi ku nkomerero y'ensi. Tumaze n'okulaba ansa nti wo omuliro gwagenda gye gugenda okwakira gugenda kwakira wano ku nsi. Kati ebibuuzo ebyo nga tumaze okubyanukula. Ddi omuliro gwagenda lwe gugenda okwaka? Owa omuliro gwagenda gye gugenda okwakira? Wajja ekibuuzo kiwandaba ekinene. Kino kye kimu ku bibuuzo ebikyasinze okubobbya omutwe ku nsonga eno eya Geyeena. Tumaze okulaba wa ekibuuzo kino kisonsomola ng'eriggwa ly'ettovu. Kigamba kitya? Bbanga ki omuliro gwa Geyeena lye gulyokera? For how long will the fire burn? How long? Kugenda kwakira bbanga ki? Tugulabe kugenda kwakira wano ku nsi ku nkomerero y'ensi naye kugenda kwakira bbanga ki? Kansooke mbategeeze simanyi. I don't know. Ate teri amanyi okuggyako Katonda. Kugenda kwakira bbanga ki? Kyemmanyi Bayibuli kyembikkulira. Bayibuli kyembikkulira kye kino. Bayibuli embikkulira nti omuliro gwa Geyeena tegulyaka mirembe gyonna. That's the first thing. Ate n'ensonga weeziri ez'amazima ngenda kuwaayo 3 olwakadde. 1. Kugenda kwakira wano ku nsi. Hell fire is going to burn from here on earth. Eyo ensonga esooka. Omuliro gwa Geyeena gugenda kwaka ku nsi. Ate ng'ensi kwe gugenda okwakira bwe busika bw'abatukuvu. Bayibuli egamba mu kitabo kya Matayo essula 5 olunyiriri olwokutaano nti balina omukisa abateefu kubanga abo be balisikira ensi. Balina omukisa. Yesu agamba atya? Balina omukisa abeeyanira obutuukirivu kubanga abo balikusibwa. Balina omukisa abalumwa enjala olw'obutuukirivu, abalumwa ennyonta olw'obutuukirivu abo balikusibwa. Balina omukisa ab'omutima omulongoofu kuba baliraba Katonda. Balina omukisa abaavu mu mwoyo kubanga obwakabaka obw'omuggulu bwe bwabwe. Balina omukisa abateefu kubanga bwe bagenda okusikira ensi. Ensi si gye bagenda osikira eno kwe tuli. Kitegeeza ki? Tugenda gisikira ddi? Ng'omuliro gwa Geyeena gumaze okugifuula evvu. Katonda agitonde bujja. Kati gwe bw'ogamba nti omuliro gwa Geyeena gugenda kwaka wano mirembe na mirembe olinga agamba nti tugenda kubeera wakati mu muliro nga mwe tubeera. Kuba gugenda kwaka wano ku nsi. Ebintu bino byetaagamu okufumiitiriza. Bw'obanga weewaddeyo obisome obitegeere Mukama asobola okubikkulira kujjako nga gw'oyagala kunyweza ndowooza yo. Era Peetero ekyokubiri essula 3:13 kyeva lulaga nga omuliro gwa Geyeena gumaze okuzikira. Agamba nti naye nga bwe yasuubiza Mukama waffe tusuubira eggulu eriggya n'ensi empya obutuukirivu bwe butuula. Nga omuliro gwa Geyeena gumaze okwaka guzikidde, tusuubira eggulu eriggya mukwano ali eyo n'ensi empya. Eggulu ekkadde, ensi enkadde byokeddwa omuliro ogwa Geyeena. By the way, let me make this point. Kifumiitirizeeko awo. Okimanyi nti omuliro gwa Geyeena ogutazikira gwanditaataaganyizza essanyu ly'abatukuvu. Omuliro gwa Geyeena, I want you to mark this. Mukwano gwange kyetegereze. Omuliro gwa Geyeena ogutazikira gwanditaataaganyizza essanyu ly'abatukuvu.
Kwemu akafaananyi awo nga mbutufu oli mu kutambula ku nguudo za zaabu. Naye ng'olengera eri ku lubalama, ng'olengera omu ku mikwano gyo abaali babbade, oba oli awo walokoka nga mwali munywa mwenna walagi, naye munange n'olokoka nga ye yalemerayo. Kati mutamivu omulengera eri, omubbi w'ettaka omulengera eri yali mukwano gwo, yakuwangako oluusi ne kasente, naye we wabuuka n'okkiriza enjiri, mwanange gwe n'omulekayo. Wageza kumuwulira enjiri n'agaana. Nkubamu akafaananyi g'otambula eno mu nguudo za zaabu, naye ali eri. Bannange bw'omulengera nga bw'alumwa wooweeze n'egundi naawe kale singa wakaaba bukaabi n'ontegeeza amazima ago oba nange oba nandikiriza. Eyo ensi bwetyo teriiyo. Yo zungulube Sitaani ayagala muleetera abantu bamulowoozeeko bw'atyo, naye nga ekyamazima tazimbiddwa ku byawandiikibwa. Ebyawandiikibwa biraga bulungi nnyo nti olw'okuba genda kwaka wano ku nsi, gugenda kuzikira. Katonda akole eggulu erijja n'ensi empya. Ensonga ey'okubiri lwaki Omuliro gwa Geyeena tugenda kwaka mirembe gyonna, ansa tugijja mu mpisa ya Katonda yennyini. Okimanyi nti Katonda mwenkanya ate mwesigwa. People don't understand the God they are worshipping. Kyovola ku Doctrine zino balimbibwa nnyo. Sitaani akozesezza ekyokuyiga kusiiga abantu bangi enziro ku birowoozo byabwe. Era singa nkugambye nti mwana mukwano gwange zibirizaamu kaawo katono, olengere Katonda okusinziira ku muliro gwa Geyeena. Olengera Katonda asunguwadde, Katonda amaliridde okulaba ng'asaanyewo buli agaanye okumuwulira kyagamba, kwegamba Katonda ali awo. Omulengera nga Katonda ye monster. Naye let me tell you, Bayibuli bweyogera ku Katonda ku mpisa ye mu Yobu 3:7 agamba nti omuyinza w'ebintu byonna tetuyinza kumunoonya. Omuyinza w'ebintu byonna tetuyinza kumunoonya. Asinga obusukkirivu wonna, asinga obusukkirivu mu buyinza era mu musango ne mu butuukirivu talibonyaabonya. He will not. Tagenda kubonyaabonya. Olaba n'omulamuzi yennyini talina gwayinza kusalira musango. Kangeeza omusajja yeerabidde okwambala elementi owa booda, tayinza musalira musango gwakubeera gwagenda mu kkomera, bamutwale mu muliro abeereyo ng'akalangibwa. Just olaba omulamuzi obwo awo naye tatuuka. Kati Katonda gwe yagala okulaga nti atuukaawo. Ngamba gwe mukwano gwange alina mukwano gw'oli gwo eyali akulowoozesa bw'atyo. Ensonga ey'okuli lwaki Katonda omuliro gwa Geyeena tegugenda kwaka mirembe gyonna, kubanga Katonda agenda okukkiriza gwake mwenkanya ate mutuukirivu, ajjudde okusaasira. Tayinza kuleka bantu be yakola mu kifaananyi kye, be yatonda ng'abaga newankubadde nga bamujeemedde babeere mu kubonaabona mirembe gyonna. He is going to allow them, omuliro gubookye bafuuke evvu bazikire. Era nze njaba bategeeza enjigiriza y'omuliro gwa Geyeena ogutazikira wa gye yava yeeno. Mu lubereberye Sura 3:8-5 obulima bwa Sitaani obwasooka bwagamba nti okufa temulifa, you are immortal, nammwe mulinga Katonda. Kati Sitaani bw'amala okufeera abantu nti okufa temulifa, musigala mutegeera. N'alyoka akijingajingamu awo atya. Leka akulage bw'akijinga. Enjigiriza ya Bayibuli y'omuliro gwa Geyeena bw'ogigattako enjigiriza y'ekikaafiri ey'omwoyo ogutafa, kikyofunamu. Ofunamu omuliro ogutazikira eyo abijje bacunyuzibwa nga tebazikirizibwa. Kwegamba kiri kye tuwogeddeko eky'okucunyuzibwa okutakoma, naye nga kisinzidde luddawa ku kuyigiriza abantu nti eriyo omwoyo ogutafa. Enjigiriza eyo ey'ekikaafiri. Kati abamu kye bava bagamba nti owaayi katufuneyo akafo akalala ka puligaatooli, abantu bwe bayinza okgenda ne beewogomako awo. Kati eyo ne babatendeka ku mpisa ne babagunjula ne balyoka baggyibwayo ne batwalibwa mu ggulu. Ebyo tebizimbiddwa ku Bayibuli. Ezo ndowooza z'abantu. Enjigiriza zino ziva mu Greek mythology. Enjigiriza z'abasajja Abayonaani, Abakaafiri ab'edda, Abamisiri. Kwegaba abantu baabeerangawo nga batya n'okufa ku lwaki. Ekyabatiisanga ennyo okufa si kuba nti bagenda kufiira obulamu buno, naye balaba gye boolekedde. Bwe bityo ebintu bwe biyimiridde, ky'ova olaba Mukama atuleza amazima gano gatufuule
ab'eddembe. Era mukwano gwange ndi mukakafu tigy'onaakoma okwesigamya okukkiriza kwo ku Bayibuli kyeyigiriza togenda kuwabizibwa Sitaani. But let me give you a third reason lwaki omuliro gwa Geyeena tegugenda kwaka mirembe gyonna. Omuliro gwa Geyeena tegugenda kwaka mirembe gyonna because obulamu obutaggwaawo busuubizibwa balokoleddwa bokka. Nowhere in the Bible does God promise eternal life to those who are lost. Tasuubiza bulamu bwe butaggwaawo eri abo abagenda okubula. Era Bayibuli ega nti kubanga Katonda bwe yagala ensi bw'atyo n'okuwaayo n'awaayo omwana we yazaalibwa omu yekka buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Yokaana 3:16. Abalumi 6 olw'abiri lugamba empeera y'ekibi kufa. So si kubonaabona muliro gwa Geyeena emirembe gyonna wabula kufa. Era Bayibuli yakwise dda okufa okwokubiri. Ezekieri 18:4 lugamba nti emmeeme eyonoona erifa. Kwati wano ngenda kuleeta poyinta. Eno poyinta nkulu. Omwoyo ogwonoona, emmeeme eyonoona, omuntu eyonoona agenda kufa. Kali weetegereze. Bwe kiba, this is to think katufumitirize wano. This is not to criticize anyone. Tuli mu kufumitiriza. Bwe kiba nti ababi bakangavvulwa mu muliro gwa Geyeena emirembe egitaliggwaawo, olwo nabo balina obulamu obutaggwaawo. If you think nti ababi bali mu kukangavvulwa mu muliro gwa Geyeena emirembe n'emirembe nga bajja kubeera ng'omwo, tebasobola kubeera mu mirembe gyonna nga tebalina bulamu butaggwaawo. Naye ate Bayibuli ye Katonda ekyo yakyegaanye dda nti nze ababiisi abajeemu ekyobulamu obutaggwaawo nedda ogwabwe gwa kubula kubanga bagaanye obulamu nga yenze. So kati gwe olowooza nti ababi bagenda kwaka muliro gwa Geyeena emirembe gyonna, then obanga agamba nti you know what, nabo balina obulamu obutaggwaawo, which is not biblical at all. Fumitiriza. Era yemala Kyesula 4 nabbi kyava tubagulizaako ku nsonga eno, agamba nti kubanga laba olunaku lujja lwokya ng'ekikoomi n'abamalala bonna n'abo bonna abakola obubi bali babisasiro. Awo olunaku lujja lulibookera ddala bw'ayogera Mukama w'eggye kyekigenda okuddirira obutabalekerawo kikolo. Obutabalekerawo kikolo newankubadde ettabi. Ekikolo ye Sitaani, ettabi be bajeemu. Bonna tagenda kulekawo n'oku. Bonna bagenda kwokebwa omuliro gwa Geyeena ng'ebisasiro nga wabikumyeko omuliro. Abamanya ebisunku byaki by'ebijanjaalo ng'obikumyeko awo obiwulira. Byonna byakalumu bikwata. Kati Bayibuli egamba bwe bagenda okwaka bwe batyo. In fact bw'osoma Isaaya 47, yes, olunyolo 14 lulaga bulungi nnyo nti omuliro guno bwe gunaayaka okumanya nga bagenda kufuuka vvu n'omuliro ogw'okwotako oba ekikoomi nti ekisiriiza kikino togenda kukirabako. Can you imagine ogwo omuliro nga guba mukambwe ennyo, ogenda okubafuula evvu nti you will not even trace eryanda nti lirino lyasigaddewo. Era yemala Kyesula 4 olwokusatu kyeva lugamba nti mulirinyirira ababi kubanga bali bavvu wansi w'ebigere byammwe. Ku lunaku lwendikolerako bw'ayogera Mukama w'eggye bagenda kufuuka vvu. Abajeemu, ababbi, abalima enguzi, ababbi b'ettaka, bamalaaya namba batendenyeza. Abamu balowooza nti ye Sitaani baaba yali mitambo gya Geyeena mkwegamba kale ye ebintu bye tebigenda nti bye bijja mutaliza. Let me tell you for your information, ne Sitaani yennyini is not exempt. Abye bamu bye balowooza nti the devil is in charge of hell, mbw ali eyo ali mu kulabirira, ebyo bya kifere. Bayibuli eraga bulungi nnyo ne Sitaani agenda kufuuka vvu. Bw'osoma Ezekieri 28:18 n'olw'19. Bayibuli ega nti era nkuzikiriza ayi kerubi abikkako
okuva wakati mu mayinja ag'omuliro nkuzikiriza. Sitaani wano yayogerwako, kyenvudde nzija omuliro wakati mu ggwe gukwokeza era nkufudde evvu mu ttaka mu maaso gaabo abakutunuulira. Kyekigenda okuddirira abo bonna abakumanyi bali kwewuunya, ofuuse entiisa. N'olwekyo so toobengawo nate ennaku zonna. Kyenvudde nzija omuliro mu ggwe gukwokeza Sitaani era nkufudde evvu ku ttaka. Ne Sitaani afuuse evvu. Kino nno kyewuunyisa ate nga kituufu nti Katonda agenda kufuula Sitaani evvu. So toobengawo nate ennaku zonna Sitaani agenda kufuuka vvu. Kati wiina oyo bwe tumala okumwetegereza ne twagala tuwunzike ne kye tuyita obukunizo. Waliwo ennyiriri mu Bayibuli abooluganda mikwano gyange abali eyo ow'omu bannaddiini ze basoma ne bagamba naye nedda tetuganye gwe ogambe nti Bayibuli egambe nti so toobengawo nate ennaku zonna ogenda kufuuka vvu, naye ate kati nga tekubikkulirwa 2 olw'omwenda n'olw'ekkumi. Bayibuli si yegamba nti balirinnya ku bugazi bw'ensi ne bazingiza olusiisira lw'abatukuvu n'ekibuga ekyagalwa omuliro ne guka okuva mu ggulu ne gubookya. Bayibuli si yegamba nti n'omuliro olyomyo ye yabalimbanga n'asulibwa mu nnyanja ey'omuliro n'ekibiriiti, era omuli ensolo n'ennabbi w'obulimba, era banabonyaabonyezebwa ng'emisana n'ekiro, emirembe n'emirembe. Si Bayibuli bwegamba bw'etyo. Okay. Let's go slowly. Emirembe n'emirembe. Wano kitegeeza bye mbadde njogera byonna ninga abadde abuzaabuza abantu. Stay with me. Katwetegereze. Mirembe n'emirembe banga lyenkana ki mu Bayibuli. Yonna ebintu bino byetaaga okufumiitiriza n'okwetegereza. Manyi nga Mwoyo Mutukuvu asobola kubikkulira obulungi. For your information, ono record research wa Bayibuli. Mu Bayibuli mirembe gyonna kikozesebwa emirundi 57 ku bintu ebyamaledde okubaawo. 57 times ku bintu ebyamaledde okubaawo. Forever and ever. Olaba Katonda yakkiriza abawandiisi ba Bayibuli okwesa olulimi olw'ebisoko. Nga oyinza okugamba naawe n'ogamba munno ate abavubuka tobategeera n'agamba omukyala nti I love you forever and ever, naye nga wiiki emu kinene nnyo omwezi. I love you forever and ever. Olulimi lwa kisoko ti mwana nga njena kwaga mwana ngenda kwagala emirembe n'emirembe naye nga mirembe na mirembe agenda koma mu wiiki 3. Lwaki ye alabye ng'emirembe ekiseera kitagenda koma olw'embeera gy'alaba. Kati bwe tudda mu Bayibuli mirembe n'emirembe tulabye ne wano ku Bikkulirwa 14 n'olw'11 nti n'omukka ogw'okubonyaabonyezebwa kwabwe gunyooka emirembe n'emirembe. Naye nakugambye dda nti mirembe na mirembe emirundi 57 mu Bayibuli ayogera ku bintu ebyamaledde okubaawo. Twala ekyokubeerako ku Essuula 21:6 lugamba nti anaamuweerezanga omuddu nga aweereza eri mukama we ennaku zonna. Beeranga eyo ennaku zonna. Wano Kaana atute Samwiri mu yeekaalu ng'akyali mulamu aweereddwayo okukola ki? Okuweereza. Kati ennaku zonna owa Kaana wano gwayogerako beeranga eyo ennaku zonna ategeeza azironga aze Samwiri gy'oli mu yeekaalu. Bonga okyali mulamu beeranga mu yeekaalu. Ali mumuwongayo for life. So forever and ever ekomye nga Samwiri akyali mulamu. Kaafudde kati naye ekomye tekyaliwo. Forever and ever goes as far as Samuel is living. Kankuwa ekyokulabirako kyotajja kwerabira. Kya musajja gwe bayita Yona gwe baali batumye ogenda e Nevi okubuulira enjiri. Bwe yali agenda e Nevi ate ye muva gy'ogenda e Nevi yagenda Talusiisi. Yali agala genda mu kafo ak'emirembe nga Katonda amutumye mu kifo ekirimu obujagalalo. Eyayo n'abantu bangi abaagala comfort ne convenience ne bagaana okukola Katonda kyabagambye. It's okay, naye Mukama bulijjo wabanga akuyisa ajja kutuusa gy'ogenda. Omusajja ono ayogera ku experience gye yayitamu ng'ali mu lubuto lw'ekyennyanja oba lukwata. Agamba nti ensi n'ebisiba byayo ne binzigalira emirembe gyonna. Emirembe gyonna byanzigalira. Forever and ever was shut
in the belly of the shark. Kyokka mu Yona essula 1:17 lulaga nti Yona n'amala mu lubuto olw'ekyennyanja ennaku 3 emisana n'ekiro. So njagala wetegereze mirembe gyonna Yona gwe gwayogerako wano mu shaaka mu lubuto olw'ekyennyanja amalamu ennaku 3 emisana n'ekiro. Kati oyo emirembe n'emirembe wano ye gyali mu kunnyonnyola. Kyova olaba olina okwebuuza obulungi nti mirembe n'emirembe ategeeza tewali kkomo. Kankwanukule, mirembe n'emirembe nnyinnyonnyola ya Bayibuli etegeeza okutuusa enkomerero y'ekiseera, si buli wamu nti kiseera ekitaliiko kkomo. Awo n'abamu ne balekabuze nti buuze tiri ate omuliro ogutaligwawo ogwogerwako mu Yuda essula 1:7 nga Sodoma ne Gomora n'ebibuga ebyaliraanawo bwe byayendera ddala okwenkana nabo ne bikyama okugobereranga omubiri omulala, byateekebwawo okuba ekyokulabirako nga bibonerezebwa n'omusango ogw'omuliro ogutaggwaawo. Teromi sebo tutegeeza awo. Kati nze kambategeeze kino mukwano gwange. Peetero ekyokubiri essula 2:6 lulaga nti era bwe yasirisa ebibuga Sodoma ne Gomora ng'abisalira omusango, ng'abizikiriza, ng'abifuula ekyokulabirako eri abo abatalitya Katonda, ayaawo ya nti Sodoma ne Gomora essaawa zino tebikyayaka. Bw'obanga olowooza nti omuliro gutaggwaawo gutegeeza kuba nti tebyandibadde biri mu kwaka essaawa zino. Tebikyayaka era biri wansi w'olw'ennyanja eyitibwa ennyanja enfu oba Dead Sea. Kikyentegeeza obutaggwa wano Bayibuli bweyogerako buli mu bivaamu so si mu kiseera ekimalibwa. It's in effect, not in duration. Waayo n'omuliro ogwali tegujja kuzikira ogwayokya Yerusaalemi ng'abaana ba Isirayiri Abayudaaya batwalibwa mu bunyago e Babuloni. Bw'osoma Yeremiya essula 17 olunya olwa 27 n'ekitabo eby'omumirembe essula 3:6 by'omumirembe ekyokubiri essula 3:6 olunya olw'11 tuuka ku lwa 21 Yeremiya agamba nti Katonda agenda kusindika wano omuliro ogutalizikizibwa. My friend, omuliro ogutazikizibwa gwazikira dda ku lwaki kyegwali gulina okwokya kyaggwaawo. What am I trying to say? Omuliro gwa Geyeena dirwe gulyaka gugenda kwaka ku nkomerero y'ensi. Wowe gugenda okwakira gugenda kwakira ku nsi. Banga ki omuliro gwa Geyeena lye gugenda okwakira okutuusa nga buli ekiteekeddwa okwokyebwa kimaze okufuuka evvu nga Setaani yagenda osembayo ku lukalala. Yali okubatuma mugende abasobola ogenda ku internet mubikule www.healthtruth.com ofune bwina asingawo ku internet ku nsonga. There is a lot more information about this subject gye tubadde tutunuulira. Naye njala kuwunzika ntya mukwano. Kkiriza nkutegeeze nti Katonda teyeenyumiriza oba talindiridde kwegamba ali awo Yesu nga nnyabula enkomerero y'ensi etuuka ddi abajeemu banombako ndyoke mbakuyenge bulungi babengeye nange mpulire ku ssanyu nga ntudde mu nnamulondo yange ey'ekisa nga babengeya kubanga bannange mbatumidde ababaka ne batawulira. No, saagala okuba ekifaananyi bwe Katonda. Katonda okwagala kwe kuli nti abantu bonna balokolebwe. Era Ezekieri 3:3 olunya olw'11 lugamba nti nga bwe ndi omulamu bw'ayogera Mukama Katonda, sirina ssanyu lye nsanyukira okufa kw'omubi, wabula omubi akyuke ave mu kkubo lye abeere omulamu. Mukyuke okuva makubo gammwe amabi kubanga mwagalira ki okufa. Katonda interest ye okwagala kwe tekuli mu kuzikiriza babi. Si kyaluubiridde omuliro gwa Geyeena in fact gwakolebwa Setaani n'abamalayika be. Bw'osoma Matayo 25:41. Niye olw'okuba bano abajeemu abantu muffe abalina emputtu abalina eggume Katonda agambye baganye beesibye ku Setaani, baganye okukkiriza Kristo, baganye ekisa kye, baganye amateeka ge. Do you know what is going to happen? Abajeemu bagenda kubanga ensowera eremedde ku keesi nga tugitwala mu ntaana. Ate munnange gwe ensowera oba wagitaddemu pulaani ey'okugiziika. Ogoba nsowera eremedde ku keesi, ogoba nsowera ne bagitaddeyo ne wansi mu ntaana neera egoba n'ekkappaka ku keesi. Ffe tulina kyakukola ne tuziika nayo neerugenderamu. Omuliro gwa Geyeena
Katonda teyagutegekera batuuki bajeemu, yagutegekera Sitaani bamalayika be. Kati abajeemu lwaki kugenda kubookya? Kubanga mu universe tebalina walabe bagenda kubeera ku nsi, era bagenda kuzikirira bamativu. Ti Katonda yagala atulokole naye ffe twagaana. Ovala Abaebbulaaniya essula 2:3 lugamba nti ffe tuliwona tutya bwe tulireka obulokozi obukulu obwenkanidde wano. Ekyamazima omuntu atatuuke mu ggulu tagenda kunenya Katonda, ajja kwenenya yekka. Yokaana 3:16 lugamba Katonda bw'atyo yagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we yazaalibwa omu yekka, omuntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Ate nga kituufu eggulu lyandibadde libbowa bonna bonna abajeemu. Kale omujeemu yamanyira okunywa walagi we atuuke mu ggulu etali bbaala, agenda kwebowa. Malaaya yamanyira bakasitooma atuuke mu ggulu mu bamalayika bali abatukuvu, atuuke mu ggulu mu bajjajjaffe abazze balokolebwa okuyita mu mirembe, abasajja abalokolebwa okuva mu bwenzi. Bayinza okuba nga mubaaliko abenzi naye ekisa kya Kristo ne kikyusa obulamu bwabwe. They gave up last. Obulamu bwabwe bwakyuka. Kati malaaya talinayo kasitoma mu ggulu, era bw'omutwala mu ggulu ogenda kuwata ettokya mirembe gyonna ng'ali awo talaba ku bakasitoma. Kyobula malaaya yekka n'atuuka mu ggulu yaliwa. Malaaya yakyuka nga Kristo yakyusa obulamu bwe obwa malaaya n'abuta, n'afuuka kati omutukuvu atya olw'ekisa kya Kristo. Oyo akikkiriza kisembeza. Naye bali nga yeekatankira enguli ye si mwetegefu kuva ku ttamiiro, eggulu lijja kumubowa. Kyobula Katonda asiimye tewaba nga beewaddeyo okugenda ne Sitaani, kale kabona abafuuke evvu mirembe gyonna. Era awo njagala okuwunzikira nga mbategeeza ab'emikwano, nakumwe essuula 1:9-10 lutulaga bulungi nnyo nti eggulu erijja n'ensi empya bigenda kujja, ekadde lifeewo. Ekibi tekigenda kusituka mulundi gwakubiri. Sitaani ne bamalayika be abajeemu bonna bagenda kusaanyizibwawo emirembe n'emirembe. Era Yokaana mukolesebwa agamba nti nze naye ndaba eggulu erijja n'ensi empya, kubanga eggulu ekkadde oba ery'olubereberye n'ensi ey'olubereberye nga bigenze nga n'ennyanja tewali. Era agamba nti Katonda mu kiseera kino agenda kusangula buli ziga mu maaso gaabwe, era okufa tekulibaawo nate, tewaabengawo nate okukaaba newankubadde okulumwa, eby'olubereberye byonna nga biweddewo. Mukwano kisigadde gy'oli okusalawo okusembeza obulamu obutaggwa Kristo bw'agaba, oba okugenda ne Sitaani aleeta obulimba obunaazikiriza. Nsaba ozimbire okukkiriza ku mazima ga Bayibuli. Teweebera nti Kristo ky'asinga okwagala kwe kulaba ng'olokolebwa. Muwe obulamu bwo. Salawo. Teweetaaga kuzikirira. Why would you die? Nga Yesu yafa mu kifo kyo. Kiki ennyo ekyo ky'ogenda okuwaayo ddala ekinaanunula obulamu bwo ng'ogaanye okubukwasa Kristo? Obugagga bw'olina bwonna obw'ensi tebusobola kugula bulokozi. Kyobula Kristo yasalawo afe ku lulwo ayiwe omusaayi gwe, kubanga n'omusaayi gwe ne bw'oba oguyiye ne bakusabira essaala tekiyinza kukyusa. Ki ekikyusa obulamu bwo? Kwe kukwasa Kristo obulamu bwo mukwano. Kyenva nkusaba omalirire okusalawo nti kyonna ekiddako, oba kufa oba kufiirwa ki, obulamu bwange mbukwasiza Kristo. Katuwunzike n'okusaba. Omuyinza w'ebintu byonna Katonda ngwebale nnyo olw'obubaka buno bw'otuwadde. Nsaba mukwano gwange ali eyo nga alwanagana n'omutima gwe, okulumirizibwa kuzze gy'ali, ayagala akwase Kristo obulamu bwe, akitegedde nti obulokozi buli mu Yesu yekka. Muyambe omwoyo wasigale ng'akola ku bulamu bwe, asigale ng'aleeta enkyukakyuka mu bulamu bwe. Ssebo kitange neeyanziza era neesiimye nnyo nti ku lunaku luli tugenda kulabika ku bire naffe nga tutwalibwa mu ggulu olw'okubanga obubaka buno buleese enkyukakyuka mu Wooluganda abukkiriza. Weebale nnyo Mukama wange, weebale ddala kubanga olidde okusaba kwaffe mu linnya lya Yesu Mukama waffe. Amiina. Weebale nnyo mukwano, weebale ddala. Tujja kusinkana mu kitundu kyaffe ekiddako oba mu kyokuyiga ekirigga ekigambye nti amadaala 3 kwe twambukira mu ggulu. Ebigenda maaso mu nsi obiraba oba obissaako ebirowoozo, entalo, musisi, kawumpuli, tolowooza nti birina kye biranga. Okimanyi nti Bayibuli yalagula dda ku buli kintu ekigenda maaso wansi w'enjuba. Puroguramu Manya ebiro teweetaaga kugisubwa.
Obulamu bwonna buli mu mukono gwa Mukama. Bulijjo tukola okusalawo, naye okusalawo kwokola gwe nange kuyinza okutuyisa obulungi oba obubi. Okimanyi nti obulamu obukosefu tebugulumiza Katonda nga bwe kigwana. Mu nsi empya tukimanyi nti tuli baakubinuka masejjere, naye okimanyi nti abo bokka ababadde abeesigwa mu bulamu buno obw'oku nsi bokka be bagenda okuddizibwa obulamu obujja. Ebyo n'ebirala by'oba olindirira mu program Beera Mulamu ku 3ABN TV kwokka ssaawa 3 buli lwa Sunday ssaawa 3 okutuukira ddala ku ssaawa 4 ez'ekiro. Nange Dina Mawanda. Omukisa omunene guze gy'oli, gwe ne famire yo ne mikwano gyo ne balirwana abo, okuwulira n'okulaba ebigambo ebijjudde essuubi ery'obulamu obutabangusa obw'ekiseera kino, ennyimba eziweweeza omutima ate ne zikuzzaayo mu kusinza Katonda ow'eggulu n'ensi. Ebigambo ebijjudde amagezi n'okutuyigiriza engeri gye tuyinza okuba abalamu, okuteekateeka emmere ey'obulamu ate tugasa mu mibiri gyaffe, n'ebigambo ebirala byonna ebituteekateeka si lwa bulamu buno bwokka naye n'obwo obugenda okujja. Byonna bisangibwa ku 3ABN TV, TV yange, TV yo. Londawo okugiteganga buli lunaku olw'emiganyulo egyo emikulu ery'obulamu. Mukama akuwa omukisa. Nendaba malayika omulala ng'abuuka mu bbanga ery'omu ggulu ng'alina enjiri ey'emirembe n'emirembe okubuulira abatuula ku nsi na buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abantu. N'ayogera n'eddoboozi ddene nti mutye Katonda, mumuwe ekitiibwa kubanga ekiseera eky'omusango gwe kituuse. Mumusinze yakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensulo z'amazzi. Ne malayika omulala owookubiri n'agoberera ng'ayogera nti kigudde, kigudde, Babuloni ekinene ekyanywesa amawanga gonna ku mwenge ogw'obusungu bw'obwenzi bwakyo. Ne malayika omulala owookusatu n'agoberera ng'ayogera n'eddoboozi ddene nti omuntu yenna bw'asinza ensolo n'ekifaananyi kyayo era bw'akkiriza enkovu ku kyenyi kye oba ku mukono gwe, oyo naye alinywa ku mwenge gw'obusungu bwa Katonda. Mu kiseera kino weetaaga amagezi agava ku nsulo ey'obulamu osobole okweteekateeka olw'ekyo ekijja eri ensi. 3ABN ezzegawanye okuwa essuubi eryo gyekuumireko.